Kale tukwaniriza gwe nawe natulaba ku Ground Media UG ate ko Sane Ground TV atugamba okola kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga wasubscribinga ate ko sano okubanga otugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Tujja kuwakujjukiza genda ku kibanja kyaffe ekya www.groundmediaug.com ate osobola okubanga ofuna ebyessanyu ebinyuma ku website yaffe eyo okuli amawulire amawandiike ate kossa ne streaming online TV that is Ground TV ebeerako 24/7 with great programs n'ebinyuma ebyenjawulo. Manya gange nze Edwin K okubanga nkusoosotera programu eno atuzze okuba ate nga twogera ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Abantu basazeewo akalulu olwabakubye ne bagamba tetujja birinda katusalewo katugende obw'omukulu tumwegatteko munnaayo osanga kati yalina ejjamba. Omusajja Nsibambi yali yagamba owaaye munyimya akalulu mbawadde amasannyalaze gange buli kimu nkibawadde ate musazeewo kubanga mwagala okukola ki okuneefuulira. Nsazeewo kubanga tunyumyamu kunga nabasuubiza tujja bba tunyumyangamu ne Seeka Isa Katende ate atubuulire ensonga ye nga bwaziraba nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda. Munzikirize tubuuzeeko ate tusobole okubanga tutambula olunaku olwaleero. Seeka, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalabi ba Ground Media ne Ground TV na mwenna abeekuumira ku mukutu guno. Erinnya lye nze Sheikh Katende Isa, nze mwogezi wa PFF mu Lubaga Monna. Gyeva ne gyekoma Lubaga ey'Amaserengeta ne Lubaga ey'Amambuka. So yenze Sheikh Katende gwe mugenda okwota obuliro. Mwebale kwekuumira ku TV eno. Seeka Isa, njagala tutandikirewo. Mwesebo. Kalulu kaggwa. Mwesebo. Kibiina kyammwe mu Uganda monna kaawedde. Uganda yonna. Tewakyaliwo kalala kati. Tewakyaliwo yadde gwe tugamba mbu simanya ate bale tubuzaayo ani mpozi zo by election tuzisuubire. Tuzisuubira. Zijja bba mpitirivu. Tuzisuubira insha Allah. Naye ate mu kulaba okwange ndabanga ebintu byakyuseemu. By election zandiba nti kuba kati already recount zaawedde. Asembyeyo ye Nammeere. Nalangirirwa ku buwanguzi. Tutandikire wa Nammeere. Wanuupu bamugye obuwanguzi bwe mu ngalo. Bakuyita kumujja mugaati mukamwa. Oba ettooka eryabadde alimaze oddinyiga alikozezza kumanyedda ffe bannabuddu. Bwe twabeeranga ewaffe eri e Buddu. Oba Namagoma wano we nakulira ewa jjajjange. Naye nga tuli bannabuddu. Wakozanga ettooke, baakubegeranga ettooke. Ne baliteeka wali wabbali. Ne bateeka wabbali naye kati ggwe. Tubayi twaliisanga ngalo bino ebirime by'abazungu bisse mu mulembe guno. Bwe kiri. Kati nga nnyini osuna ettooke. Olikoze mu nva wali. Olikoze mu nva naye ng'olina gwobeze mangi n'osooka n'owummuzaamu ku ggwe n'ogwobeze naye ng'ogalaga nti nammwe nzija. So Nammeere ettooke mukazi wattu manya Nalubowa mukazi wattu ettooke yabadde amaze odditeeka mu kamwa nga n'amabanja alidde agawera ne looni bamubatandisa bamuwola bamuwoza banka zizze onalebo yajaganyizzaamu Abaganda bagamba nti kitengotengo oba kyamangumangu kibugumirize kyabadde kibugumirize n'embooge teyasaze nga bakola ki nga mukazi wattu nga bakola ki bamuwandwa naye bwatyo Katonda bwe yasaze buli tukkiriza okukeera kuwa Katonda ne buli kimu Katonda buli ekiriwo mu nsi muno ngamba nnyo abalabi ba Ground Media teri kikutuukako nga Katonda teyakiteekateeka tekijja kubaawo era teri kipya mu nsi muno buli kibaawo kikadde lwakuba bwe kiba kituuseeko bibalaba nti kipya ne biba byali bikadde biba byakolebwako dda. Buli ekiriwo mu ggwanga muno si kipya kikadde lwakwaffe tuba tetwakiraba tuba tetwaliwo. Buli ekitutuukako kikadde okubanga kitutuukako era kyali kituuseewo lwakwaffe bwe kijjira kiringa kati kankubulire kambabulire abalabi ba Ground Media ne muganda wange naawe kamuga nkyazizza buli lunaku abantu bafa. Bwe kiri. Naye olw'okuba temubaamu bantu baffe bafudde gw'omanyi oba maamawo oba jjajjawo oba ssengawo oba mugandawo tokitwalanga kyamakulu ne lw'ofiirwa owuwo okirabanga kyamakulu nnyo kubanga ku kijja kyammwe mugenda kukola ki okuziika ku Seeka Katende kijja kyaffe kiri wali Namagoma nkigamba abantu ensi n'eggulu. Namagoma si wala
kinya na mpindi oluva ekyengera nodde nabbingo dda namagoma gibanziika oseka katende so buli kituukawo kipya ate Katonda kituwandikako nti kijja kukola ki kijja kutuukako naye tusonyiwalamu busonyiwazi nga basajja bakulu manyi buli wofuuka musajja mukulu osonyiwalamu obaamu neesa obaamu buli nti musajja mukulu yakoze kino musajja mukulu yagadde akaana kato so omulamwa gwombuuzizzaako nti basajja bakulu akaluwe kawedde ne basalawo bagende mu nteeseganya ne gwe babadde bavuganya tusooka twebuuzeemu abalabi ba Ground Media ti musajja mukulu oyo jjajja w'abaana mwami Yoweri Museveni tebuhabulwa buli lukya yeekyusakyusa mwe mukakasa mutya nti enteeseganya zammwe tabakyukire tabeera ku bbala eri erimu tabeera ku bbala buli lukya akyusa erinnya otyanga nnyo nze bakadde bange kitange bwanzaala Lieutenant Musa Sserunjogi yantuuma erinnya eryakatende Isa oli mwana wa mulwa bwe nagenda n'ensoma nyongerako ekitiibwa kya sheekhe nasoma kisomesa kyakwetuuma mpulira bwe kati kwebyo ebiti ebisatu kisobola kweyongerako kiti kirala paka bwe ndiva mu ggwanga oba paka bwe ndiva mu nsi eno eya Uganda Mungu n'anzijula ne bantwala ku bijja Namagoma gyenzikibwa ewa omugezi Sheikh Abdul Wahab Mukiibi so Latifu Ssebaggala ne banne Latifu Ssebaggala Yusufu Moses Wagaba Kabuusu Yusufu Nsibambi Faruku Ntege n'abasigadde batugamba n'abantu mwabadde mbameka kuliko Moses Wagaba Kabuusu ne yakoze byesi ffe twamutume ffe tetunnamutumako kuba tetuyinza mutuma wa muntu munnanfuusi jjajja ze yeefuula mwami Yoweri Museveni ajje yeefuula gwe wakiraba bangi be yali nabo pulira sookera ddala tubadde ne election abalonda abalangirira akalulu bonna gwanga lyawa twibweje ate kubuulira owulira batolo bati Musinguzi owulira baani manyira byabakama kwembulirayo abaawano gwe muntu ayera ng'ogenda nti obere naye muntu esiganya ulira enteeseganya tuzaagala naye mwani yabatumye mwabagenze okulaba beetaaga eddembe eddembe era tuliyina eddembe si yaligaba Yoweri Museveni bannayuganda jagala eddembe lyava wa Allah yakola eggulu n'ensi obumu kintu kikulu naye nga ani g'obadde naye y'obumu g'ogenza obusaba abwagala g'ogenza osaba obumu ani gwe yabaali abadde naye obumu ne batasoowagana Abaganda bagamba nti bw'olabanga embwa egobya ow'ekiwempe gweweddibwa totagala bw'oba olabanga Dr. Gilbert baali baseka Bukenya musajja wattu alinga atabangako na vice president n'ebitiibwa akyabiyina leka si banna byonna bye bayina sekandi byayina Gilbert Bukenya byayina baleke kukulimbalimba naawe ffe tulaba anti buli muntu babaako ate tunoonyereza ffe tuli batisaaca sekandi byayina ne Gilbert Bukenya byayina Gilbert Bukenya omanyi lwaki tabirina yali ayagala kwesimba ku ntebe ennene ya ggwanga kyotegeeza bannaffe balinga abayiwa amazzi ku nsaano era bannaffe gwe bagenzeeko nteeseganya ki batuweeyo enteeseganya emu yali atadde mu nkola batuweeyo enteeseganya emu yali atadde mu nkola oba ateesa ne Buganda gwe okimanyi yali nsaale okumuleeta mu buyinza bwekiri Buganda yateesa nayo naye byagikola bye bisaanidde muli bannanfuusi abaganda muli bannanfuusi mugambye tinammwe abagendayo mugende mpole bagamba omukadde nakugamba dda mbadde mbagamba ti omukadde w'ekyalo wagamba nti awo tebayitawo matumbi budde oba tebayitawo mutuntu gwe noweeyisaawo gw'ogenda okuteeseganya bannayuganda ffenna nange Sheikh Katende ayogera twagala enteeseganya oba empuliziganya era kyekyasudde n'opozisoni ya Uganda okuba nti ebifo ebimu bayitwadde naye enteeseganya gw'oteesa naye yali ateesezza naani n'agiteeka mu nkola
kiringa kuwola muganda wange Kamoga n'abalabe ground media ndi mpola gundi abaali bamuwoze tebakaaba abali bamuwoze ku kyalo oli yamuwola miliyoni atakimuddiza oli yamuwola essaati atakimuddiza oli yamuwola ekibanja atakimuddiza n'amuwaako bisundu oli yamuwola amatooke mu katale atakimuddiza gwe buli gw'ogenda okuteeseganya naye omumanyi baganda baffe mwagudde mu kateebe muveeyo mwetondeze bannaye ate ne mumala kugwa mu election mu kalulu akaabaddewo kaba kateebe olinga agamba nti bagenze kulya tewali mbulira tewali faba PFF tetulina muntu gwe twatumye genda wali Yoweri Museveni mwami Yoweri Museveni atesses pazingefu dise yamutumye sibambi wawe n'abanupu ababa nkubulira faba PFF oli yagenze kululwe abantu abagenze okusisinkana president bantu bavunaanyizibwa mu ggwanga line babaddeko n'ebifo ebyamala kuliko n'ababaka ba bamala kugwa parliament eyo family n'abantu bagigoba naawe political failure ne munabo wabwe bamugoberawo nabira political failure atenga yabadde mu parliament mwaka bagoba omugenzi Ssegirinya Katonda amusasi yakubalatif Ssebaggala Kaluya Semba kitalo nnyo kyannaku nnyo eggwanga nti okuba abasajja abakulu etubadde tubalamu ensa nkugala gambye kyasa fabakadde bafa tukulaba tugamba mwana wange tulyanga ng'oswankula obangamu n'ensonyi werekereza mpulira werekereza tolya bulungi tosimba lukono ng'olya tolyanga ng'oswankula werekereza obangamu n'emmizi obanga musajja mukulu eyeetengeredde ogumiranga ebizibu byonna oba bakubye mu kalu kati olwo basiika katende abatabangako na bufo wonna oba wakaasala bwe tunonyera siyera kafo kenkayana mu Uganda naaka omuntu ayinza olowooza buli kaseera notugana tulina kikokayanira nga ate onyiigira abagenzi okufuna ebifo kikyamu kati kankubuulye Mr. Kamoga n'abalabi ba ground media bannayuganda abali mu Uganda monna mu district ezikola Uganda bagenda kulaba abakulembeze baabwe abalondeddwa n'abagenze wa Museveni bagenda kubalaba nga bakiri mu lukesa abavubutule abantu bewansi mu Uganda kye nategedde research yange gye nakoze entono abantu bewansi mu byalo wawa bobo opposition n'aba bakulembera si opposition kubanga guverekereze yadde abaganda bagamba nti yakaliddeko mwoyo mulondo nekeera akaagala naye weerekereze uperekeze sibambi wali wagamba opposition nga mkulembera si opposition kankubule loya mulamba nsibambi akugamba yali loya wa Gaddafi ku myaka 26 era tuwakuta Katonda atugamba mu Qur'ani nombaka wa Katonda atugamba mu nombaka wa Katonda nakakasa ombaka wa Katonda atugamba ombaka wa Katonda atugamba kimalla yashkuru nas la yashkurullah bolema okwebaza omuntu munno nga alina kyakuwadde nga platform eno Kamoga gyonkyazaako abalabi ba ground media ne bandaba nennema okwebaza manya ndi ne Katonda sobola kukola ki kumwebaza bannaffe bashukule Katonda beebaze Katonda ku byabawadde bo babaddeko ne mu parliament bawummule mirembe manyuka omwami Kamoga n'abalabi ba ground media sivumira bali bagezi wabula mbagamba buli woli wummula mu kitiibwa kyo ne bagamba n'osigala nga weebuuzibwako kati mu Uganda muno tulina abantu betwebuuzibwako toyinza kwebuuza ku nsibambi toyinza kwebuuza ku abo abagenzi wa Museveni toyinza kwebuuza ku Latif Ssebaggala okusisinkana Museveni musango kikiva mu Uganda bwe kyakolebwa Museveni yennyini akunnyonnyola n'agamba ye yali tamanyi n'abantu abagenda okumulaba waliwo abayiteeyo ne bakola obwa buloka ne babajjako ssente yennyini yeeteekako olukomera ba president okusingana president w'ensi si kive naye ogenza otya gwe togenda nga tubaddeko bye tukubuuza timunnaaye nogamba ti tubadde tugenze kuteeseza abaana be baasiba abaana luli obadde tobalaba omala kugwa luli ng'obadde okuwa mu parliament waleetayo motion ki oba kiteeso ki ng'olwanirira abaana abo be baasiba baludde mu makomera mwagala abaana basigale mu makomera mwagala baveeyo twagandyagadde baveeyo naye olwaleero kati kankubule Uganda ne begenda mu dialogue oba mu kuba obumu tetwagala bagende bantu balubatu bagenze abantu 17
twagala bannaddiini babeerewo abakulembeze b'ennono babeerewo. Abakulembeze b'eddiini bagenda ne basinkana omukulembeze mu budde bwonna. Mu kino bano tewali yabatumye. Eno yabadde special meeting, bakola meeting yaabwe ne bafuna appointment. Cabinet tegenda kulondebwa. Egenda londebwa. Ogenda laba nga babawadde ebifo. Bagala bifo bali for God and my stomach, tebakyali for God and my country. Ne basajja abakulu abakuse abalina n'abazzukulu kyekirina gambi ensa obuteweebuuka kuggwamu nnyonsa basajja bakulu. Ensa omuntu akulakulaba kati kankubulireko mulimu omuntu ajja ewantu, mulimu omuntu ajja ewantu bagamba gundi azze gwiraba nga emboozi gye babadde bayogera ekyuka basirise. Omuntu oyo manyanga alina olugambo. Omuntu najja ewantu nga bantu bonna baviira mu viiri. Oyo mwatambula akwata ani gwe baviira bagenda tukasaaba baviiri. Kati njagala nkutegeeze mwami Kamoga n'abagula kyawe ekyokola kye bayita okusiiga obukyayi. Olusuku lwa sitaani tebakungulamu. Sitaani yani? Abalabi bagulawo nibidye olusuku lwa sitaani tebalukungulanga. Abasajja beesaabye bakuyita kwesaaba. Beesaabye enfuufu bagenze kunoonya. Ekisooka kya byonna omukulembeze abantu gwe baalonda adduse. Bano basazeewo omukulembeze Yoweri Museveni, mwami Yoweri Museveni yeye nnyini yeeteekako ejjiji. Wakuteekako ejjiji tatuukwako. Ate bano abaamutuuseeko balabye kamera ne zivaayo kati baamutuuseeko bamubuulira. Naye baabadde bangi mu bifaananyi baniramu batono. Anti baabadde bangi kalkwambala kyaki batidde ebifaananyi bagamba okubite ku nsango nedda. Yusufu Nsibambi eyabakulembedde yabadde open n'atubuulira n'agamba nti yagenze okuba ng'ategeeza omukulembeze kituufu otuwangudde naye zino ensonga ze tubadde tutembeeta okulaba nga tukuuma Uganda ng'eri wamu. Olugyo nga tabimugamba leero lwasoose omuwangula, leero lwasoose okuwangula Yoweri Museveni. Olugyo nga tabigamba Nsibambi nga tagenda bulijjo wa Museveni. Omanyi otya musajja mukulu yandibaddemu n'ensa ne banaalaba batya omaife baatukuza ffe waffe ebuddu nga tulina banaalaba batya banaayogera batya banaawulira batya yandibaddemu n'ensa. Ensi egenda kubakyawa abo. Omanyi ofanga nnyo mayiti gyo neefunako abantu tewabalijja gamba ekyo kyakola kino kati tukitumye. Abantu abo bagenze lwabwe. Enteeseganya tuzeetaaga mu ggwanga eri eri okuba nti ffenna tuwuliziganya nga bannayuganda. Naye we mwagenze wa Museveni enteeseganya ffenna twabirabye mu mawulire baategeezaako ani? Wabadde oyagala bamala ettegeeza nsi yonna. Bategeezeko abantu. Lwaki? Ati muganda wange buli PFF yali ekulonda bategeeza ensi yonna tugenda londa Iseka Katende. Bya PFF n'ekibiina wabula tebategeeza nsi yonna. Bagamba nti tuleese oyo. Kati olwaleero bannaffe abo baafuuse kisekererwa kinyoomofu. Naye ng'ate betubadde tuyaba kyenvulala nkugambye n'omulabi wa ground media ti opposition bannayuganda twekaabire. Opposition yasigadde mu balonzi ne bannaffe abalonzi ye opposition. Abakulembeze si opposition. Babakulembeze baki? Abakulembeze baleka bapangawo bapanga abakulembeze bonna baafuuka bandya nabo. Abakulembeze bonna baafuuka baki? Bandya. Era ffe twasigadde okulwa Katonda tetukyayina sikyayina muntu gwezijjako mbadde abo bannabyabufuzi abo abagulumivu abo kubanga basajja bebadde mmanyi tibalina bo kye balinawo. Si bawejjere si bamponga byoya nga ffe baseka Katende ffe abaana ab'ewansi kubalina n'ebifo bye babaddemu ne babalonda ne bagenda ne balayira ne batandika okufuna ssente y'omusolo naye ne batamatira. Katonda tugamba tumatire tekitukuziza abaana baffe kitukuza abaana baffe temubeeranga n'omululu n'omulugube. Mwana wange tobeeranga n'omulugube. Bannaffe baayolesa ensi omulugube ne bakakasa ekyammawo kyeyogera nti abo bonna tubeera nabo. Lwakweta opposition bakikakasizza. Mawu yakyogera dda. Mawu yabiraba. Kati Mawu yagenda mu lwatu gwe mwagala. Ati Mawu era kati bamukakasizza. Okitegedde? Kitegeeza ebigambo Mawu bye yavaayo n'agamba nti abo bannambooze be mulaba bonna nti munda
nsujju ekigambo kyakakase ekigambo kyakakase kakubule kyakakase kayogera ekigambo kamawu n'ekigambo kyamaze ne kikakata ffe tugamba kibi nnyo kitalo nnyo okubanga nti abasajja abakulu baganye okuba neesa n'emmizi kyabwewusa kubanga olwaleero gwe soka Kamoga sekakatende siwakanya nteeseganya oba empuliziganya kuba nemba ne meeting y'ekika mutulanye muteeseganya butuufu ebimukanya byemuteesa kutugamba nti Kamoga agenda kuli enteeseganya batulanye Yoweri Museveni nteeseganya mmeka si yali atadde mu nkola Yoweri Kaguta Museveni alina n'erinnya mu mannya ge tebuhabulwa ntiseganya kije yali atadde mu nkola awo omuzungu agamba try and fail but never fail to try ekyo omuzungu sekakatende nganze yasoma Qur'an n'ebirala nkiwakanyiza ddala sebo omuzungu enkikuddiramu yagamba try and fail but never fail to try bagezezzaako okulaba nga tomanya nti ku mulundi guno omusajja anaakonda bannaffe abagenze wa Museveni Nsofu Nsibambi Latifu Sebagala Faruku Ntege n'abasigadde kyemuliko muyiye amazzi ku nsaanu eri tateesa mane amme byemuliko mulimu byammwe temuyina kyemugenda funa mugambe bannayuganda mubeetondere mugambe n'okugamba nti twabadde tugenze batuwa obwa minisita kubanga twafeyirinze kyemba mutegeeze eggwanga sigamba nti mwagenze muteeseze bannayuganda bali obukadde buyitirivu nnyo 43 kati kati abantu abo balaba wali owerekeddeko ku muntu agenda okuba omukonga yagenda okugaba omwana omuwala wali omuwerekeddeko nga mutuuse mu kidaala bwe mutuuka mu kidaala muti omuko kawasa n'akwasa oli agenda omukwasa omukazi omukyala n'amukwasa enkoko bw'amaliriza omukwasa enkoko n'amukwasa n'ebbaasa ebbaasa eyo enkoko enaagikwasa bano abamuwerekedde naye abamuwerekedde tabakwasa bbaasa bannaffe balatiifu bansi bambi ebbaasa Museveni gye yabawadde bagikwasiza bannayuganda okakasa otya nti yabawadde ebbaasa atanga babikutiya omukulembeze sinti President Museveni simuwaayira kino kituufu teri agenda mu maaso ga president kubanga mu bajeti ye Ssemujju Nganda gy'abadde agamba kiriko ne ssente z'agaba ez'okwejalabya ulaba Kamoga ogaba oluzi nenvaano ku ground media ng'onsibire seka transport ne president omulamba ayina eggwanga lyonna ate kubuulira Kamoga fount of honor ulira yali ku kamera fount of honor ajalowooza nti nina nange nkaabanga ye njagala mpeeyo ulira fount of honor akutte eggwanga lino asolooza emisolo gy'eggwanga gyonna buli lunaku ayigiza Museveni ne bwagamba nti buli lunaku buli munnayuganda amuwa buli munnayuganda amuwa obukadde 5 sente ze tezikendera sente za ggwanga si za Museveni sente za ggwanga twagala tuwabye bantu wana Kamoga kantangaza abalabira ground media President Idi Amin tumusomako yali president wa ggwanga lino Uganda tetwaliwo tusomako busomeko mu history naye President Idi Amin yalina ba minister nga ddala ba full minister nikuguno omulembe abano si ba full minister alinda president kansoke nebuze ku president bwemuleko waliwo minister minister aida nantaba ekuyako president esimu namugamba president yogerako n'abano Nabbanja prime minister asiba agaba ebintu nagamba temwebazanze mwebaze president nga yabirese mutuufu ate kyekugambe Nabbanja mutume kugambe tuwante tukyayina ba minister Amini yayina minister nga babawa byamasannyalaze tigakole ssaawa Sekaisa Nabbanja abamutume vice president abamutume kalika office aginyweza ddi nze nteeka mu office nginywerere mu ddala office ya prime minister ekola ku mirimu egyo naye ate bw'aba atuuse okufuluma ng'atumiddwa ku mirimu emitongole gy'eggwanga talina nsako ye
namba bene sigamba bya gwanga byafuluma wabweru wa gwanga ze ngamba wano mu Uganda bwetuli eti namba gwanga budget ya prime minister yenkana kanne ya leader of opposition naye olwali tetukyayina newe mubadde mukayana ennyo okufuna ekifo basenyonyi be bakikayanira zisikane bwa leader of opposition mbankola nkayanira bukulembeze bwe nandiyagadde kubanga mugabe sebabagabireko leader of opposition wa Uganda tasala tayina kyasalawo tasobola kugamba nti basimya oli oluziba bakole ekkubo naye kaba kakubo nga katono nnyo kagende uwe tasobola kukozesa budget yagina bino akubali ba leader of opposition ba Uganda tutabanga ko tibatuzimbidde eddwaliro mayize enkuba ebiri bali babina kye bazibi bagamba opposition isekeza butakolera bantu neba ko kyoteka kansoka kubuza opposition kye mwesibyeko ennyo bamanyi nti opposition abeerawo nga mwavu lunkube talina kiki nebo boyina Katonda kyakuwadde kyekiri n'otashukulu ntamwebaza kuteeka koba ku community owanga nanga banga kanzimbe wakalwaliro nga tozimbye apartment zokukeza okusulamu kubanga eddwaliro kigasa community essomero ligasa community ngamba nti essomero eryo oliwo yali leader of opposition yalizimba opposition yawa no ddala leader of opposition naye akolengako mpuuga yakola essomero tumwebaza naye bano bannaffe bano bakoze eki basenyonyi joleso nyonyi yakoze eki wayaliwo Katende sebo kyolina omumanya nti leader of opposition aba ne budget yeyiye era ffena gye tukkaanyaako era akolera abantu basobola okukola ki naye ate era Ssennyonyi emulimu gwagukoze gwateekeddwa okuba nga akola agondedde mukama we ekyo si kye twetaaga Kyagulanyi akuba essimu kati kankubuulire tetwetaaga byagondera bakama baffe nze Dr. Besigye yalinga mukama wange ne Dr. Besigye ayagala nkole nnyo ebintu ebigasa society si bigasa omu yekka simugondera Ozi Besigye atuulawa Dr. Besigye Dr. Besigye atula Kasangati na Katonga Road waba waali nga simusibe ye gyatuula ssebo tulowooza nti bali mutatuuka ssaawa olaba ne lubuto luzaalibwa Dr. Besigye mukama wange mukkiriza nnyo naye takunyumira nnyo buli kaseera obeere nga waali akunyumirwa nnyo ng'oli mu society ng'olina ky'okoze ekigasa society naye kiba kimwanguyiza entambuza y'emirimu so kati bano bannaffe abakulembera oludda oluvuganya gavumenti abagamba nti omukulu wampise bwe saa biri munya n'obeera mu kkubo tolina byakola baako kyokola okuba oludda oluvuganya gavumenti ng'ofunye budget ng'eyo gy'ofunye kolayo ekigasa society ekiri kujjukirirwako batugamba olaba n'obusiraamu ne batugamba tuleke omukululo ekigambo omukululo kikulu nnyo kati bano bannaffe bagenda leka omukulu omufu abagenze ewa Yoweri Museveni kuba talina nteeseganya ziyali atadde mu nkola olaba yateesanga eno tugire tukomye olutalo ngene ye mundu ekola ki eseka kati gwe omundu gwogenda nti tuseganye naye tewali tayagala nteeseganya muyinza okugamba abalabi bagulaeka kati eno batayagala nteeseganya tuzagalinga nnungi era ng'ani atutumye ng'ani tukulembeddwa ni wano mu ggwanga tulina abasajja betwesiga abakulu nga Bayisirayiri Mayengo katikkiro waabo eyali katikkiro Dani Muliika gundi bamuyise yasisinkanye president ani yenna yali katikkiro John Baptist Walusimbi yasisinkanye katikkiro yasisinkanye president Museveni ekyo tekirako si mawulire omanyi abazimba state house state house yente bani manyi abagizimba badde sibamanyi Walusimbi yagizimba Baptist bazimba state house kati gaba mawulire agenda kufuna kasimbo ke ako si mawulire era kigambibwa nti owa vice yandibe mulamuza kibye babadde waayo era twali eno tumutegeera gwolaba kyaliwo nga tugenda ebugerere kabaka bamuganya ogenda ebugerere kyaliwo yagamba bana temugenda mukole withdraw this is in fire segeza mumwagala nnyo entalo si kwagala ntalo entalo tewali musimbi naye mumusindise nti waayo ate kyekugambye ffe basinga Katende batalina kifo byetuvuganya ffe opposition buli muntu yenna ali mu Uganda nga talina kifo kyagenda kuvuganya ye opposition ne buli avuganya mu kifo Mungu bamutuggyeko
Ulira Kasagera natandika okutuula mu motoka gye bayita eya SC ntenta mu masasi tekola ki eseeya buseeya kukubu ekinya tekinywa. Bw'oyogera ku motoka y'amasasi olinga ayogera ku motoka ya Kyagulanyi. Bantu be baagigula muleeta yagamba ate Kyagulanyi yayimba mu luyimba message kola emu egamba nti muba muteesaganya nga bo basaki b'obulu tebutwawula n'agamba nti kandi bakabadi yere yabiyimba senze nabiyimba Seka Katende ndi muyimbi muba muteesaganya nabo basakimu akalu tekakola ki tekatwawula kitegeeza nsibambi talina musango ne banne nsibambi ati lwaki tugubateekako akalulu tekaulira tugubateekako bwe babalonda bonna babalonda nga opposition bagwa ngaba mukusooka babalonda nga opposition bannayuganda lwaki tubanenya abantu tetwali bamaliddeko nnyo budde kuba tetwetaaga nnyo kuboogerako naye lwaki tuboogerako kubanga balondibwa nga opposition mukusooka mu kino ekisanja kye bamalako Latifu yetabaddeyo yagwa abantu bamaze omutego manyi bannayuganda munnayi basunsula era beeramulira balamula bakusunsula bo bagoba omuntu naye nga bo balinga abamutegedde bagenda olaba alimu ebitegetega alimu embaliga baliga ne bamugoba okitegedde bamugoba kati Latifu bamugoba ne baleeta Seggirinya okitegedde Nsibambi bamugobye ne bagamba nti Nsibambi naye weena katwete ddala weena manye leena mwesimba w'abantu babiri ndabagamba n'enkya n'eggulu ereeta abaayo ababiri nga bolusi bazze independent nereeta n'owaayo ereeta abantu aba NRM lusimbawo mu ggwanga monna bannayuganda njagala nkibategeeza ereeta abantu bana ereeta owaayo NRM nereeta najjidde mu kibiina ky'opposition oba ekisinga okubaako omulaka abantu kye basinga okwagala nga NRM oyegede nereeta ne baana abali independent naye nga nabo baki benale mukati bagambye ddala okusinga ddala okuwa onatubuzaabuza nti wenfudisi katuwenda nakawukyo wenale munnaffe ono tonamuwa ekifo wakiri. Lwaki mulowooza nti buli muntu azze nga abantu bamwagala nti weenaale nze nkubuulira wano wagenda n'otugamba kawalya weenaale mbulira kigwe yali ategese bukomera kiri bali bamusibiddemu ebyobufuzi kuba byobufuzi buli mukulembeze alina kusibwa munnabyafuzi yenna omuntu bulaba Raila Odinga ababadde bakamanda b'opposition mu East Africa bwe bakubalira amakomera ge bamusibyemu bakamanda yenna olina oteekawo embeera eraga nti oyagala obuyinza. Museveni bwe yali ayagala obuyinza Yoweri Museveni teyadda kutuula yagenda wa mu nsiko Eruwero era nakulungula emyaka gye yakulungula najja mubuyinza tewali agenda kufuna byakaweeko akakeeka ne Bayibuli oba ne Qur'ani etugamba muliryanga ebivudde mu ntuuyo zammwe. Sekayisa nga tweyongeddeyo olunaku olw'eggulo abasobodde okubanga bagazeetinga ababaka abalondebwa ne babateeka mu kibanja kya gavumenti era nga kikakasiddwa nti nno be babaka abaddako era abagenda okulayira mu Gwokutaano. Mu baabo abagazeetingiddwa mwe mwabadde His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti omulonde ekitaliiko kubuusibwa mu ababadde bagamba nti Kyagulanyi mukulembeze wammwe. Nze si wange, nze sironda nti nakugamba sironda saalonda sibye ekigambo enkya n'eggulu n'abalabi baggula media nze saagenda kulonda kubanga tokkiririza mu Kyagulanyi. Simukkiririzangamu okujjako ng'akoze ebintu omukkirizangamu ati nzikiriza muntu alina akola ebintu omukkirizangamu yetugamba tukanoonye tukabanje tukabale sima tukakuume. Musajja ali mu kanoonya mumulekereze yekukume tumulaba ku malaalo mwami Sentamu yatuzaalira omwana tumulaba ku malaalo simukkiririzangamu ye biki byakoze mukkiririzeemu. Mbadde nsuubira okubanga opposition muvuddeyo okubanga olunaku mulundi nguno mubeere n'eddoboozi limu mugambe bannaaye omukulembeze w'abantu yeetaaga eddembe lye. Nedda ssebo simukkiririzangamu eddembe ye yali emalako. Manyi njagala nkutegeeze abaali bazannya ku matatu n'abazannya ku ludo empiki ze ezigoba toziraga mulabewo wadde okimanya ekyo era abamu bazikweka wano mu kifuba n'akwata matatu maasita ye n'azikola n'agitereka mu kifuba ebeera muki
mu kifuba ne buli wolikwata ekipande kye eky'ebyobufuzi n'oteekako akagambo omwami Kyagulanyi ke yateeka ku kipande kye ekyatambulizaako campaign akagamba nti protest vote akagamba ako gw'okagamba yamala mu nsiko emyaka gye yamalayo yabitegeera kyovula nti wamuddusa tannakwata nako nekyagulanyi wamuddusa Kyagulanyi yamuddusa tannamukwata nako abamanya Kyagulanyi mukalu abadde yeyita muyeekera ani abadde takiraba yona gyabadde atambula kati aleetera obuzibu abaana bano abamutambulirako fe twateberanga ne Besigye twewalanga nnyo okusamwasamwa n'ebigambo kimanyi natambula ne Besigye eggwanga lyonna bwekiri twewalanga nnyo nga ne Besigye yennyini yeewala okwogera ebigambo ffe bakaabwera ebituteeka mu trouble ekyali ku Kyagulanyi n'amukkiririzaamu ntya ng'ayogera ebigambo amaasa ebitayogerwa amaasta zo oli bamuyita Tebohabulwa gw'oli naye Besigye yamugamba mukama wange Dr. Kizza Besigye yagamba Kyagulanyi ekkubo liryo agwo mubadde bakyali na bakyali mpulira enfunda ezi 2 kati oba olemeddwa nokuba toyagala gamba bannayuganda oba olemeddwa Kyagulanyi yali akayanya bwa leader of opposition ng'amanyi obwa leader of opposition buyina obuyinza leader of opposition tosalawo yadde kuzimba luzzi tosalawo yadde kuzimba akakuba akatonotono akagenda ewuwo bwa leader of opposition nti fe tulina leader of opposition fe tulina road mayor ebyo byonna nothing tebirina makulu Ssekayisa Katende ensonga zonna olinga abagamba nti Uganda twafiirwa Dr. Kizza Besigye yali omununuzi w'eggwanga era kati n'abaliwo abasigadde basobola kati kankubuulire ng'okimanyi nti omuzira asikirwa muzirwa toyinza kusimba ssere omulamu tebamusikira anti amuddira mu bigere era abamuzira okitegedde amuddira muki mu bigere ogamba nti omusajja oyo ekisooka tulaze nnyo matatu zaffe ogenda akola ekirwaki oteyoteeka ku social media eyo tujagala nungi oyinza okugamba nti erabisa naye nga naawe ekulabisa manyi Kyagulanyi yajja nenyina ombe gamba tugenda kubalabisa kumera nabo beetegese omulabisa bo baalabisanga mu nsiko yete tebaayina mikutu gino gya social media gw'olabisiza ku social media olabisiza ku social media bakulabisa kati gwe weekweza kati bo balabisa bagamba nti ogenda balabisa bo olwaleero weebali beetaaya bakwata emisolo gy'eggwanga gweweekukumye okugamba Nambooze tugenda kujja emukono tulye engege kyokiko tulye ebyennyanja ate tulabikayo olaba kukugobye ne mumakago njagala atulaba wekisinga wasirika nga tebamanyi kikyozaako nyongera okujjukiza oli ku Ground Media UG webale kubanga wa subscribing gwatannaba nga gwe mulundi gwo guno ogusoose okubanga olaba videos neeno video sooka ogimpereka like ate naawe osobola okubanga osubscribinga akadde kazze mu all kajje mu personalized okazze mu all osobola okubanga buli kimu kikutambulira bulungi nnyo nnyini ddala ate ensonga zinene osobola okubanga ozifuna bulungi atugamba we are 100% entertainment that is Ground TV naye waneeno ku Ground Media tuleeta ensonga zino endala ezifa mu community ne tusobola okubanga nazo tuzimanyisa abantu Ssekayisa Katende nga tugenda mu parliament bamaze okulangirira ababaka obateeka mu gazeeti Nkeretanyi ali mu kooti awere ennemba na misango gya kubba kapeti ekirungi giri mu kooti ate emisango egiri nnyo mu kooti Nkeretanyi ebyo bye tugamba abanuupu tebalina kasengejja manyi tubeere waka waffe tubeera n'obusengejja oyinza okuba n'abaana bao ngaaba bana oba bataano abaana abo buli mwana najja n'akulopera gundi akubye naye nga ggwe taata olina okusengejja kyenkugambe nze sikkiririza mu Kyagulanyi talina kasengejja kuleeta omanyi tulina kye bayita quality ne quantity twagala quality omwana wange yayise netandaze pepa ze yayitiddeko
ze ebigezo bye yabuuzibwa omwana oyo mukuba n'emigo ne baba yayise njagala laba pepa oba basomesa bamubidde oba yayisewo butuufu olinga wakanya Piero kyekugambye mbiwakanye era ngereko kyekugambye njagala ndabe results pepa ze yakolerako ebibuuzo ze ziruwa njagala nzirabe bamakinga batya bayinza okuba nga omwana oyo nali muwadde akasente n'agulira omusomesa buli kamu n'akatuusa deke yagudde kati baganda baffe ab'NUP tebakola kasunsula ekyamazima wali omubaka amalako ekisanja owaawo wa Kalungu East amalako ekisanja bamuyita Katabazi Francis. Yes. Omubaka oyo wali omuwa sekendi ey'okubiri ngono omwana bwe yeteekateeka manyi bannabyabufuzi nze nja kwegatta ku musajja gwe bayita Abraham Ruzi bannabyabufuzi nga tebannajja tusaba tikiti za kwesimbawo tusooke tumubuuze oli mufumbo osula wa utegedde toyina bikolobero omanyi njagala nkutegeeze mwami Kamogo oyinza okunjazika mu motoka yo gy'ovuga n'emmotoka yo eyinza okuba oba neŋŋamba emmotoka yo kufurekeza bakakwesi ino abalabi ba ground media kamba kino ekyangu nnyo emmotoka yo nyinza okujaagala ogigula naye ng'emmotoka yo eyina ebipapula nga 40 ngana bye bakagikola ebipapula ebyo byonsagiguze nze mba ndi ku buzibu obunene kuba ngenda kusasula ekipapula ebya revenue ebyaki byonna buli wamu ngenda nsasulawo nze gwoba oleetedde obuzibu kati bannayuganda oba bannakalungu baguze enkerettani yali amaze ebizibu bye NUP muwa kyovula kye nkugambye nti Dr. Besigye wagenda nga n'omugamba ngenda kwesimbawo yasooka nga n'akusunsula n'agamba tojja mu kifo kino nga ye ng'omuntu omukulu ng'alina kyalengedde ebizibu ate bayiza we Dr. Besigye kyasinza ku Kyagulanyi ye akyalangako ne ku kyalo gye bakuzaala n'amanya toyinaayo bizibu toyinaayo mitawaana oba bagamba nti obubanja ku dduuka obumalayo bagamba nti kateni zino yazibba mu 2018 olaba bizuuse kati buli woofuna obukulembeze emisango gibadde mu kooti buli woofuna obukulembeze naye toka bandimujja mukamwa kubanga okimanyi gwe yawangula ali minisita wa byakwenda muki mu government Vincent bamulanga Kisempijja tata na mmere kati bannaffe abamu tusunsule nga betuwaki tikiti bannaffe betusunsula ti bebagamba bebatalina bitabo ebyo tetukiraba kirimu okuyiga kola akasenge kyakalungi kati kankubulire olaba ono omwana ali mu parliament amalako ekisanja owegundi ono oba yali yaddira Bukenya mu parliament kuvuka kakabibizanyako bakayita ka Kenneth Po kalyawo kali akavubuka kanabyamizanyako bagamba nti kakuba ne mama wako oba kali kamubanja sente kavuka kabadde bakakwatako n'omusango gwa kasimu bundi wali omuvubuka nsubuga oyo kati omwana NUP ne yandimuddiza kaali abadde tawangulaawo ne Semaganda gwe yagiwadde twalaba nti bamukubye badde namba lujega toyinza kuddira Semaganda owerubaga noosi omutwala eri gyatabeera manyi batuzaala mu byalo kati kankubulire nze olwaleero waffe Namagoma n'ebbanga lyemmaze nga siri Namagoma kati abazza abapya tebamumanyi bakumanya oli w'ebbakuli bamanyi ndi wa bbakuli bamanyidde mu bitundu birala era wongenda nesemagambo y'oluwaawa era nondera mu lubaga noosi lwakuba zisaana bivaako ebyokulonda kati ate abaakajjako bayinza okubuuza bagambo y'oluwaawa kati tumanyiko kitundu naye nga nze ndi mutaka kati Semaganda lwaki akalulu kaamukubye si weeri Busiro oba mumanyidde no mu lubaga noosi jjukira abadde kansala ng'akiikira Namuŋŋoona wano amalako ekisanja lubaga kansala ebyenkulaakulana byonna essomero lirina Namuŋŋoona yabadde akiikira kati abeeri gwe bakoledde ki oba ogenzaako obugenzi kwesimbawo ne mu mbeera ya bulijjo bw'ogenda ku kyalo ng'obadde togenda ofiiriddwa gwe batwala mwana simanyi kuba wazadde omwana ne Kampala Mungu amujjuludde era abaayo ne baba batamiivu batya tebasima ntaana omala kuteekawo kantu kubanga toziika gwe batwalidde biki bizibu byo kati olwaleero ekibiina NUP kyandibadde kirungi
nekitereeze nakyo kyokka nga kyo kyokka kirina ebizibu nga kyo oba kikyali kito kati kikuze buvuganya enfunda ebbiri oba okoze tusuubire okulaba nga 231 bayinza okubaako ekikyukakyuka mpozi ekiyinza okukyuka kyandikyuse singa babaddemu n'okuwuliziganya ne bannaabwe abapozisioni bonna si balabe baako ne banne buwuliziganya nabwe era bebatuletedde mwami Yoweri Museveni okuddamu okwetaaya mu Kampala mpulira singa bakkiriza okuwuliziganya ne bannaabwe so ku by'emyaka no Dr. Kizza Besigye twatulanga tugamba nti wano ani ayinamu w'amaanyi tijjema yayinawo amaanyi ebugiri Asumani tumuleke Kyebukoma Nsimbi Kateregga tumuleke ekira ono tumuleke wano tulekewo wa Nuupu mu nkola ng'eyo yereeta abakulembeze ab'omuzinzi kitegeeza mulembe gwammwe opposition yali ewuliziganya ekitaliiwo kati era tekiriiwo kyekugambye nti Kyagulanyi sinza mukkirizaamu kuba naye teyekkiririzaamu kale yakugamba waataba wa Nuupu tewali kumulonda nga tumaliriza njagala okubanga twogere ku nsonga ya Muwanga Kivumbi banne basobola okubanga bavaayo bamuwolereza era ndowooza akomawo mwezi gujja mu kooti bamwongerako abalala 24 omusango guno Muwanga Kivumbi agusimatuka ajja gusimatuka naye Muwanga Kivumbi alina otegeera obwa Sseruganda bwe bakulwaliza kasumagizi bakulwaza kasumagizi manyi njagala nkutegeeze ffe tubeera abataata ewaka ng'obaba abaana bo bobeera nabo ab'omukyala atudde waka ne bakuleetera n'omwana ow'ebweru omwana ow'ebweru tomuweerawo busika n'olukwata omwana oyo nga baakamuleeta mu ddiiro bamwajudde mu kika n'ogamba nti ye musika tomanyi mpisa gy'abadde awangalira mizigo bamaama be babadde bangi bakimama w'amasajja abayingiza mu nju ng'omuwadde byonna byonna abadde abiraba omwana oyo aba kompyuta ng'esoma kati Muwanga Kivumbi yatendereza omwana gw'alabidde mu nnaku obunaku n'amuwa obusika n'aleka ne yeerabira abaana babadde nabo bwe babadde balunda embuzi za taata babadde bakola emirimu gya taata babadde bayoza ekkazu za taata n'amasuuti ga taata kati abaana baagambye ti ono omwana muganda waffe katweweeyo tuyimire mu mannyo g'agoonya tumununule goonyereme muswankula kibakoze kyamakulu Bassemuju Nganda Bameda Lubega Sseggona Basumani basaalirwa okuyamba muganda wo kyabwe wawulire waliwo omwana yayimba akayimba kisula ekitito kikuba muganda wo ebigambo maama byeyaŋŋamba bayadinonadde mayinjo oyo Mungu amwongere omuwo obukugu bw'okuyiiyayiiya mutontomi yagamba suula ekiti oyo gw'okikuba muganda kati Muwanga Kivumbi bambi abadde akanyugira amayinja baganda be oyo gw'okikuba yagamba byebigambo maama byeyaŋŋamba nga nona ne muto wange suula ekiti ettiri lyeddene tolikwata dde kuba muganda wo wabawo okusowagana kitegedde Dr. Besigye lwe yeesimbawo ne Amama Mbabazi ne yeesimbawo bonna abasinga obungi abo bagende wa Amama Mbabazi ne bagamba Dr. Besigye ayo takyasoba takyasaana nibakomekeza bakomye wa Dr. Besigye ko tubagamba nti ekyo kyemwagenzeemu ewa Mbabazi ako kasika embaga yankeera era embaga enkeera bannambooze bonna Dr. Besigye n'agamba n'ogamba nti kandidate abadde yeesimbewo weefudisi aveewo twekere ennambooze tubeereko kyenkugambe okubeera n'ensa obeerangamu n'ensa banaalaba batya banaawulya batya obuntu bulamu obusajja bukulu obukwata mpola ensa ekigambo nsa kikulu nnyo obwetowaze banaalaba batya kyembadde nvumira ate kati gyenzize leke kulya mu bannayuganda baali batwesige bannayuganda disitulikiti zonna ezikola Uganda opposition naye abakulembeze si opposition kyekitalo nnyo ekiri mu nsi muno kale tetugenda kuba ate nga tusukkakaawo nze Kamoga Edwin aka Edwin K Sekaisa kigambo kimu olekera abantu banene batulaba ate tusobola okubanga tunaddamu olundi bannayuganda ekigambo kyenjagala balekera buli omu beera n'omutima gwo era gwe kennyini gwe munnayuganda ndaba eyo n'alaba ground media
gwe opposition ni abakulembeze si bo opposition. Bakulembeze bamwe bagenda dda baba lya muddo olukwe nga muli walukaga yayimba ati mutuddemu olukwe biyenje byammwe kati muli biye fe tuli biyenje batu ya muddo olukwe. Tokwata kigambo kya mubaka wa parliament kwata kicho. Mukulonda okujja mwabalonda nze sironda. Tofa kabonero ka kibina londa bukozi. Nabagamba ddanze mbagambere kigambo kyenjagalo balekera nkitangaza ati obubonero bw'ebibiina bufanaganako na Kadaali Wambaga. Kadaali w'embaga yasinga ku budget y'embaga ebbeeyi naye akomekereza nga Kadaali omwambadde mu lunaku lumu omukyala yasigaddewo era omukyala wa mwambala enkeera bagamba oyo zonto. Temulonda bone bwa kibiina mulonde bukozi na busobozi. Bannayuganda mwe opposition abakulembeze si opposition. Mubeere bulungi mweraba.